endo okulaba ono ayina amagulu atayawula mikono na magulu ge, ayina ensingo emulinga akati ka muwogo, ayina ennyindo emulinga oko ekigaaga, ayina okutu okugazinga paaka, ayina ebisige ebimulinganga wangi, ayina amaaso agamulinganga obutuli bw'eddiba, ayina okugulu okwokusatu wakati mu magulu gwe era kwakozesa ebiseera ebisinga okufuna ku kyokulya ekyamangu, naye nga zze akakkanya Kyagulanyi ku mbeera ya Dr. Kizza Besigye, njogera Kakwenza nga tayogedde free Dr. Kizza Besigye, okumanya muli basiru muli basiru barakallahu fikum, nga tayogedde ku free Dr. Kizza Besigye, nga takubye mu masiga malamuzi bituli ne kooti masho muwozesebwa Dr. Kizza Besigye yakangalu kooti, nga tagikubyemu bituli, nga takozesezza embeera ya Dr. Kizza Besigye okulabisa gavumenti, nga ye embeera ya Dr. Kizza Besigye gyayitamu agikozesa kulabisa Kyagulanyi. Mu bufuuze kunze naawe ani abakolera Museveni? Sikulimba mmwe mutuleetedde okufuna ekirowoozo nti n'opposition yammwe FDC yali planted, kubanga ebakwata Dr. Kizza Besigye gwe eyalinoonyezza emiwaatwa mu okubira gavumenti ya Museveni. Kuba ekyokwogera oba okimanyi n'ekyokukola obeera okimanyi nti Jamiru mukulu gwe mugamba omutujja ate omuyeekera nga n'akabinja ke kakyatujja abantu mumuleeta ku Buganda Road Court. Ono gwe mwekenga obwekanze Nairobi, oba yali agenze na mu bwenzi bwe, oba yali agenze kwewummulirako nze naawe, oba yalina enkolagana ye ne Martha Karua nze naawe, mumuleeta mu Kangaroo Court. Tugambe nti ekigendererwa ekiri emabega wa kino kyeki gwate Kakwenza ye yali kutte essimu nga musajja affe akwatiddwa n'atakuba mu gavumenti bituli, era n'atayogera kigambo nti free Dr. Kebbi nga ye ekimuleese okwogera. Kebbi wa opposition y'omutuufu yali akitiivu yekka, abalala baali ku byabwe nga kye kimuleese n'akomawo end of the post, then you are an idiot. Besigye gwe akunyumira oli munda. Y'ensonga lwaki toyagala aveeyo, kubanga mu kubeerayo kwe gwe mwoyita okukakkanya Kyagulanyi. Waliwo guy wa FDC erinnya sijja ddiyogera kuba saagala mmuwaamu, yampeerezza message nga nvuma, otunulanga embizzi, Besigye omusinga ki, otunulanga kino. Sirina mukwano kye mmusinga, era tekikwetagisa kunsijukiza nti Besigye Dokita, Besigye Kano, sirina kyendi, sirina kye mmusinga, era siri wano kusinga. Ne point eriemu, gwe bw'owulirira otyo ku Dr. Kizza Besigye, gwe ki ekikulowoozesa nti ye muzadde yekka alina abaana abamulumirirwa, buli omu alina abagoberezi be abamukkiririzaamu. Gwe leka kukozesa mbeera ya dokitaali okukkakkanya obukulembeze obuliwo ku opposition obwasikira obukulembeze obwa Dr. Kizza Besigye. Ate era bwe muba muwulira mutyo posti mwazikoze obusungu bungi ne video, naye ekyo kye njagala muwulire nti bw'ate omwana bw'awulira nga bavumye muzadde we, nga bakkakkanyiza muzadde we, then kati mu kiseera kino mwalizeeyo ku lugendo lwammwe olw'okununula Dr. Kizza Besigye. Naffe oba osanga tujja beegattako bwe munaatwetondera mutwegayirire tubeegatteko. Naffe aboogeza abamu tujja kubeegattako kubeera bwe twatandika. Naye bino bye mulimu yasinga ate nkupuluvinze nti si yasinga ate oyomba, kati oyomba mukyo. Nina ensonga lwaki ebiseera ebisinga buli wemba ngenda okwogera ku kintu nsooka tuteekawo katambi ka reference nkukwate mu kamwa. Nze ebiseera ebisinga njogera nnyanikula mmwe, Kakwenza, Gashumba n'abalala muzze mwogedde mbu Besigye olw'okuba ali mukomera mugeya mukozesa okuvumanga bano. Ffe wabula tumukwatirwa ekisa olw'okuba nga musibe, mumureserving temumwogerako nga mumukubisa ffe. Nze nalabako ku firimu y'Abachina ng'oli akutta omuntu amuwuba ati amukubisa munne. Kakati bw'ompuubira omuntu omunkubiso yankubaani ye yennyini gw'owubisizza okunkola ki?
okunkuba era nange gwe ngenda okukola ki okuwuttula mwabakooyo okukuba Besigye mulekerawo muwubanga omuggo nkiddamu abakooyo okukuba Besigye mulekerawo muwubanga omuggo abaagala ekitiibwa muwa abantu abalala ekitiibwa teri mwana wa mulirwana mulungi kusinga mwana wange gwe neezaalidde ne bwali bamubya atya teri mwana wa mulirwana mulungi kusinga wange gwe neezaalidde ne bwali bamubya atya wakati mu kumpaanira obukulembeze bwa Dr. Kiza Besigye n'okukakkanyizaako wange sigenda kuddira ate gwe omwana owuwo ngambe nti ye mulungi okusinga owange gwe neezaalidde osanga oli ng'ayita maama we nti maama wange omulungi naye nga mu ba Miss Uganda tasobola kuvuganya oba teyavuganyaako naye golowooza wabaayo omulungi okusinga nnyoko oba kitaawo kiki ekikulowoozesa nti omulungi we yalina okuba omulungi wange era gwe ki ekikulowoozesa nti nze nina okuyita owange omubi olw'okuba njagala okuyita owuwo omulungi mutugjeeko olumbooyo oyo mutugjeeko olugezigezi nakyogedde ate sigenda kukizzaayo mulekeraawo okulowooza nti ettaka lya Buganda Abaganda tebakkirizibwa ddizannyirako bya bufuzi era mulekeraawo okulowooza nti ettaka lya Buganda ye mmwe mulina moral authority mulina rights ne license ezannyirako eby'obufuzi ng'abaana bannannyiniyo tebakkiriza kubizannyirako n'akasemberayo ddala atalina ngatto tayita mu maggwa ffe tuli maggwa sooka oyambale engatto ng'onootuyitamu ffe tuli maggwa sooka oyambale engatto ng'onootuyitamu